وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن سار بسيره واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، يقول ربنا عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. bakiriziganya yako ikimuchoro mukirere kyamaanyi amakulu yebabikiriziganya ko yamaanyi era nyivu okusingira ebyalukanamu illa ma abadahu alquran aw alijma' faltahiqu bima fawqahu wajtami'u min almarfu'i wa min almawqufi ma yuqaribuha. Agamba nti bwekibeera bwekusanga ekyono kyonna ng'omuntu agamba nti ekyo kimu ku byono ebirene nga kiriko ddala aya ya Qur'an wa hadith ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Omuntu yenna bw'agamba nti ekyono n'ogundi kyono ekinene bw'aba alese aya ya Qur'an wa hadith ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam kimira kitwalibwa era nga aya gyaleese oba Qur'an amenya ba hadithi biwagira ekyo kyabayise ekyono ekinene. agamba Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala: وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس. الطبري فسمعنا تفسير يا فايو وإسماعيل القاضي باوان كان رجل ابن عباس قال ما أنه قيل له الكبائر السبعة يقول لك ابن عباس يقال بوانتي وانجي ابن يجنن فيه المصانف فقال قلنا هم أكثر من 77. أقام يكي إذن يجنن بالسكر بدل من المصانف. وفي رواية عنه هي إلى 70 أقرب من جمله لا تشوف عن بوانتي يقام جاء يجنن فيه يكون في نقول عن صانف. وفي رواية إلى 700 يكون من الرجل ما في يقام جاء يجنن نقول عن صانف. ابن حجر هذا يكمل كلامه على المبالغة بالنسبة إلى من اقتصر على 7. agamba nti ebibanga Ibn Abbas bitwalibwa okubeera nti yalinga ayogera mu kulaga enkomerera amakulu ebungi ebyewala ennyo gye biyinza okukoma ebyonoono ebinene nga obadde obigezezza kuono omuntu agamba tibiri 7 byokka. Bakiraba Ibn Hajar agamba nti oluvannyuma lw'okulaba ebyonna byetulabye abantu bye baayogera ku byonoono ebinene يقام بواتي: وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد. بدون ما يكتب من النبي تولي بدون ما يقول من النبي تولي يقول بدون أن يقول من الجنين وهو هذا يمكنه وينتوا أجامبا يتشون من الجنين بارانغا تشين يتشون من الجنين يتشون ما ملا أجامبا من يتشون من الجنين يتشون من الجنين kyokka ekiba kiweerwako ekibonerezo ekiriko haddi makulu okugeza ng'obubbi tebamutemeko omukono. Omuntu agamba bwatyo abeera akyamizza bw'abanga enyinyira gy'enyinyiramu ekyonono ekinene bwe kibeera okirabe nti kino kyonono kinene. Agamba nti anna akthara almazkurati la yajibu fiha alhadd, kubanga ebisinga obungi nibyo byetulabye ebyonoono ebinene byetulina okukola ebinene ebinene ebisinga obungi mu byo tebiriiko kibonerezo kyateekebwawo okuva mu Qur'an nga mu Sunna nti omuntu bw'abanga nga teyeesamba emisolo abonerezebwa bw'ati. Okiraba nti omuntu bw'abanga zinega bakadde babiri abonerezebwa bw'ati. Nti omuntu bw'abanga akoze shiriki nagati bakatonda basatu mumu abonerezebwa bw'ati. Tekiriiko kibonerezo. N'ekyo kikyamu omuntu okugamba nti nekyonono ekinene kyekyo ekibeera kiriko ekibonerezo ekyaki ekyonono ekinene ekyo kibeera kiriko ekibonerezo ekyakisibwako okuva mu Qur'an oba okuva mu Sunna. حتى الرافعي قام بشرطة الشرح الكبير. الكبيرة هي الموجبة للحد، وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنفس كتاب أو السنة. حتى الرافعي قام بشرطة الكبير كان نتمنى كبيرة فكتساكم من كوكفون يتمنى يزوان وكونسي. وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنفس كتاب أو السنة. يعني هذا ما يعني بدأ رمضان رمضان تكون يكون كل سوكون الرزق وكفوا الله سبحانه وتعالى إيديه أبيرات كوزن ووقف مسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الثاني أولا ومن يقول ابن حجر أولا إن يكون يوقف بذات وقيل ما يلحق الوعيد بصاحبه بنفس كتاب أو السنة يسير بين أن يسند للدين وبطوفه
باذن الله تبارك وتعالى لازم ما تنو يرافعيه كده مش تتعرض ما قام تشوفه تشوفه kibaza kisemedde okubeera nga kituufu kyekiruwa kigamba kikino mukinene kyekiruwa kyekiriko okulagaanyisa okubonerezebwa okuva mu Qur'an oba mu sunna. Al-Mawaridiyu abalala bamuyita al-Mawaridiyu يجب شرط الحاوي هي ما يجب الحد أو توجه إليها الوعيد يكون لكي تكيروا تكيروا وكيكيروا نجسوا نكونسي نقوم يزيغ مفهوم مغينجا بقى الواقع كيونا وكيمين وبا ما توجه إليها الوعيد وبا يمويكو أي كيونا متابع قوي نفيني كي تتيسون كيومينكا قرابات كفرنا جانا كموتا ومريجو وكتو kati agamba nti وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في الصحيحين بالعقوق واليمين والغموس وشهادة الزور وغير ذلك أغاديك ومساكم من الدين أن يتقوا كما تكون مكينين تجيكوكا تجيكي وكي ولدزو صلى مشترك بخاري ومسلم من حديث الزلاجة نتنو وكوجين لك النبي كون مكينين صلى تولي كون مكينين تولي كون مكينين مونتو abageni bakadala bimuza kwegendereza wali olusumita bikegenda mufaki ekyo no ngamba kibonero ntinyo ngamba kyono nyembe mbera madogo ko yabungu bitegera kyemba ntegeeza ebita sabo komisani buli muntu akikola asobya yanyamini wagamus kulayire ko bulimba wa shahadatu zur ni tukuru julizi obulimba ku kintu wabwe bizalika nizo ne bilali bitwabwo songa bino mubili nenyenga tebiri ko kiboneza kimwerwako wano ku nsi amakuru okuva mu Qur'an oba mu sunna jibaita hadd. البغوي يجامع من التهذيب مش جوز التهذيب لماذا ارتكب كبيرة من زنا ممكن ناخذ تونا من تنين مبين بيننا مديني وبزانغو كويندا أو لواطن وبا وكلكم سلك وكلكم سجمني أو شرب خمر وبوكم يومين أو غصب وبوكم يجماري أو غصب كوكاك مكازورين بكا أو سرقة وبوكم يجا وكبا أو قتل بغير الحق وبوكم تلومون تغيره ترد شهادته mungkin nakola kimu ko yobyono nawe n'ekibonerezo obona kimu kati kyekikola omuntu oyo taddayo kuwa bujulizi ku kintu kyonna mu nsonga z'eddiini obanga wabaddewo ebbanga eriwere batakkirizibwa kuyitibwa kubeera mujulizi nakamunaka eddagala wa in fa'alahu marratan wahida wadde ng'ekyo yakikolako omulundi gumu era takkirizibwa kubeera kwesigibwa mu ddiini kubeera nga ayitibwa okubeera omujulizi ku nsonga yonna niyo Allah tuwa bikibeera nga kino kituufu kyeyagamba Al-Baghawi munna tafsiri munna hadithi bangi bamekamba hajati abayaya ab'omufu abenzi abanyibenga banyibasigala abanyibenjaga ababbi abenzi abasajja bakubasajjala nabo bakazi bannaabwe abattira abantu beereere kikanga bibayitamu bagibawo obujulizi haji w'amaanyi nnyo ku kyalo naye nga kafiriri byawo erijjudde emirimu. ثم قال البغوي يجامب فكل ما يوجب الحد في من المعاصي فهو كبيرة أجامب أنتم يتيون هتو لهم تشاكولا نتيون بواكيك تقولي لزوان الكونسي سمع بواكيك بيونو لبنين وقيل وغير ناقانت وغير للرقانت ما يلحق الوعيد بصاحبه بنفس كتاب أو السنة وغير للرقانت عندما كيف الرافعي ومن بتصدق مرة للرقانت لكي من ساعة يتيون متيوننا يتيكو يتيون منك أتقول رفضنا بينكم بغيرeza nga aya bwete bwegamba oba sunna nti omuntu akola kino mugumu takana mutegekedde ebinene ebinene ekyo kibeera kimalibwa nti kimu ku byonoono ebinene. ابن عبد السلام يقام لم أكفي على ضابط الكبيرة يعني يسلم من الاعتراض أقام nti buli muntu yenna yagendanga nnyonnyola ekyonono ekinene kyekibeera kitya mu ddiini waliwo yamwanukula ng'agamba nti oli mukyamu olwekyo saafunayo omuntu yenna eranyonnyola kyonono kinene okugjako nga yafuna omuntu amuwakanya nti apaana ekyoyogedde kikyamu. N'olwekyo omuntu yenna ye n'agamba n'olwekyo omuntu yenna abeera akoze ekyonono kyonna nga kiriko okulaganyisibwa okwokebwa omuliro oba okukolimirwa ekyo kyonono kyabakoze olwo kiba kibaliddwa automatically nti kyonoono ekinene. Ibn Hajar yamala okwogera ebigambo byonna waggulu yabamanyaabo n'agamba nti bino Ibn Abdussalam byeyogera ashman min ghayri kizingiddemu byonna byonna okusinga kati bano bazinga boogera abasoosa bamanya abasoosa bamugoberera byengamba manya abasoose bazinga boogera olubaddenga bya kitongo naye bino ebintu byayogedde bikola n'okusonga ekinene okubeera nti nno kyekyo omuntu kyakola Katonda n'asuubiza nti agenda kumubonereza oba omuntu oyo n'abonerezebwa mu ku nsi oba n'akolimirwa
okiraba ekimu ku bisatu omuntu yenna bwakola ng'ekyonono nga kiriko ekibonerezo ekimu ekyamuteekebwako mu Qur'an oba mu sunna omanyama ekyonono kinene ekyo kyakoze omuntu yenna bwakola ng'ekyonono nga kiriko aya Qur'an ega nti abantu bakola ekyonono bwebati bagenda kuyingira muliro omanya nti ekyonono kinene kyakoze omuntu yenna bwakola ng'ekyonono nga kiriko ekikolimo kya Allah ulaika la'anahumullahu waman yal'anillah falan tajida lahu nasira aya agatakola nga wezigamba omuntu yenna bwakola ng'ekyonono nga kiriko ekikolimo omanya nga ekyonono kyakoze kigwa mu muteeko gw'ebyonoono ebirone Ibn Hajari bwatu bwagamba abooluganda bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala Ismail al-Qadi yagamba nga Abu Sa'id yagamba sahabi wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba wabula Ibn Hajar yalinga yogera athari ya Abu Sa'id yagamba nti يقام بسند فيه بن لهيعة بسند فيه بن لهيعة عن أبي سعيد يقام ابن لهيعة بكده يقول ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة وجاءت غير ابن حجري بنا حديث بقام نتي الإسلام إذا بنص ما صحيح ترغيب وترهيب يا الباني رحمه الله تعالى وذاك صحيح حديث منه وياري يزيغانا مكسوكا تقول من من يسمى يقول من مشترك على الباني رحمه الله تعالى كما نقد موسي وذا ما يكفي ذا عبد الله بن لهيعة وقبلنا حديث ذي تواريبو إذا ناجينا غاسي جامو غاسي نتوفو إذا n'abanye ensonga bakiyakkiriza kuno okukola hadithi nagati oluvannyuma yakisanga nga mu bantu abatwaliwo hadithi zange batabiina mwalimu Abdullah ibn Lahia nga Imam Ahmad bin Hajar ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala Imam Ahmad bin Hanbali yakkiriza nti hadithi ze zitwalibwa n'ekyo Albani rahimahullahu ta'ala n'ekyo yavaamu nti zitwalibwa kati wano kirabika olw'okuba nti olubereberye ekyali kimanyiddwa nti Ahmad bin Amin Abdullah bin Lahia hadithi ze si tuufu kutwala olw'obunafu bwa mulimu kati wano Ibn Hajar kirabika kyeyava akikoonako naga nti bisanadin fiihi bunu Lahia n'olwekyo ekyogagadde nkibategeeza na hadithi bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala baba balimu mukimanyi nti si buli gyosanga Abdullah ibn Lahia mu hadithi nti egiza butereefu midda n'akamanako eddagala wabula nga zitwalibwa hadithi ze nga Albani bwe yakola ne Imam Ahmad bin Hanbali rahimahumullahu ta'ala yagamba Abu Sa'id marfu'an nga bijja ku Nabi sallallahu alaihi wasallam nti al-kaba'iru kullu dhanbin adkhala sahibahu an-nar kibayita ekyonono kinene ekyonono omuntu kyakola lyezambi omuntu lyakola nerimuyingizisa omuliro kibayita ekyonono ekinene Ibn Hajar بسند صحيح عن الحسن البصري أتى الحسن البصري نعجب في كل ذنب يكون متشونا نسبه الله تعالى إلى النار فهو كبيرة كتبت لك يتكون مريض شعبه لذا نتشون ممكن غاموت منه تسمى ذلك فوق يكون متشنين يتجد كتب ابن حجر في عبادته من أحسن التعاريف قول القرطبي في المفهم يتكلم على المفهم يتقرطبي ومن سلاته على القرطبي يجامع من كل ذنب أطلق عليه بنفس كتاب أو السنة أو الإجماع أنه كبيرة أو عظيم أو أخبر فيه بشدة العقاب أو علق عليه الحد أو شدد النكير عليه فهو كبير هذا ما تكون مكان ميتي تبيكون بيتي وكل من ذلك مكان ميتي سيتي كوزانيا سيوني مليو كوزانيا كوكبير أنت إيكون مكان إيكايدرواكو mu Qur'an oba mu sunna oba mu nkiregattako nibagamba nti kyonono kinene oba kyonono kiyitirivu kikola mukulu kikulu nnyo oba ekyayogerwako nti kiteekeddwateekeddwa yakikola ateekeddwateekeddwa okubonerezebwa okw'amaanyi oba kyateekebwako ekibonerezo wano ku nsi oba kyatamibwa nnyo nekiddibwamu emirundi mingi nga kivumirirwa fahuwa kabira kibalibwa nti kyonoono kimu ku byonoono ebinene kitegeeresonja Buganda الحليمية قام بشيء المنهاج نتي ما من ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة بجوز ما مرابع نبيلا ولو يشوفوا كنا كيتبوا كيتونا أنا ولا يشوفوا كنا كيتبوا كنيني وكتير وقد تنقلب الصغيرة كبيرة بقرينة تضم إليها أقام نتي تبدأ كنا كنيني kinza okufukira obugumu amenye ekibadde ekyo ono nekitono kinza okufukirawo nekibali neshandiza okubalibwa nti gumu n'ogulimi okusinziira ku eyo engeri gy'omuntu gy'abeera akikozeemu wabula erigaba yamenya ebintu bingi nnyo wano n'agamba bwe kubeera kulwana nga walwanidde muharamu
kibeera kifuuka kyonono kinene okubeera kunywa omwenge ng'ataabonyedde mu Ramadani kibeera kyonono kinene. Olwo Ibn Hajar rahimahullahu taala yagamba nti ebyo bye yayogera biriko okugaanibwa, tulina ebintu bingi ebitasaana kutwalibwa era nga bwekibazi nti nentandikwa enimu yali nkyamu alhalimidi yakozesa egamba nti mu buli kyonono kyonna waliwo ekibeera nga kinene ate wabeerawo ekibeera nga kitono. Naka si kituufu ekyo okujeneralizinga bwekyo taamimu, okujeneralizinga bwekyo si kirungi n'akamanako eddala, kubanga tuyinza kuddira shiriki nagamba nti nno ate akati ne shiriki omugabeera nga mukozi abeeramu akatono. Wabula biidhanillahi taala ejjukira nti ekyokubeera shiriki si kituufu lwakyo olwensonga nti waliwo shiriki omutono ne shiriki omulala kati gwokulayiririrya ekitali Allah abeera shiriki naye nga takujja mu busiraamu ng'ate omuntu bwe yandikoze shiriki nga akujja mu buisiraamu. Kireese bulungi abooluganda ebyo nebyo bitubirabye biidhanillahi tabaraka wataala okuba twatandise okutuusa awo wetukomye ku byonnebyo nagambye tujja kuyimirirako awo katono eddakiika nga ziizo tumale okwegasa n'ebigambo by'abakugu bye baayogera. Tuzzeeko kuwuba okulya emmali ya haramu ey'abamulekwa tugimaze kati tugende ku katono nnyo ku kulya emmali ya riba n'owuba okulya emmali ya riba. Twakiraba biidhanillahi tabaraka wataala nti okulya emmali ya riba kibi nnyo 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 era ne tugamba biidhanillahi tabaraka wataala nti omuntu yenna okulya emmali ya riba Nabbi waffe Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalamu yagamba nti emmali ya riba eteekulwamu emiteeko 7 ne shiriki naye bwatyo ateekulwamu emiteeko 7. Okiraba nekyo kikulu nnyo nnyo omuntu yenna akola shiriki amenya ya riba okukimanya nti nno amanye nti ekyonono kyakola kirimu emiteeko 7 ng'ateekola emiteeko 7 kuliko amini ne shiriki naye bwatyo alimu emiteeko 7. Ekirala booluganda biidhanillahi tabaraka wataala nga bwe twakiraba ne bagamba Nabbi waffe Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalamu yagamba nti ekyonono ekyokulya riba okulya emmali ya riba eya haramu omuntu bw'abanga abadde agiridde akatono nnyo okubonerezebwa okutono nnyo kwafuna akatono nnyo kugamba tekasobola okubeera akatono mu miteeko gy'ennonereza omuntu gyafuna aba alidde riba emmali ya riba eya banka kikibonereza omuntu kyafuna nga yebase ne maama we awo misana ku mu bantu mukulu kulaka ku maama we ekibonerezo kyafuna mu maaso ga Allah azza wa jalla kinkanankana ng'omuntu kekabonereza kekatundu akatono nnyo akasembayo okubeera mayiridi akatono nnyo mu byonoono mu okubonerezebwa omuntu kwafuna omuli wa riba. Mujjukira abooluganda biidhanillahi tabaraka wataala nti Allah azza wa jalla riba ono asingayo abasinga kunyegezesebwa naye ng'abayitira mu byabusuubuzi ng'ate Allah azza wa jalla mujjukire nti yahalalisa ebyobusuubuzi naharamusa riba nga bwagamba surat al-Baqara aya 275 nti wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Allah yakkiriza abantu okukola ebyobusuubuzi basobole okufanana amagoba n'esente naye wa harrama riba n'azinyiza omuntu okubeera nga alya riba n'agamba Allah azza wa jalla nti ya ayuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun. Okiraba Allah n'agamba tabaraka wa ta'ala nti abange mwabakkiriza muti Allah azza wa jalla era muleke okulya riba in kuntum mu'minina bwe mubeera nga muli bakkiriza. Nakubu munagenda mu maaso n'okulya riba kolagana n'amabanka nimulya sente za riba mu banka ziwawule oba munnaawe akuule ng'omwongeremu ng'omusasula n'ebirala bingi nnyo ebiko emiteeko gya riba mingi gye nabalaga mu misomo gyaffe egyayita biidhanillahi tabaraka wataala balaga nti mujja kuba nga temuli bakkiriza in kuntum mu'minina ku shart tukwakkuriza in kuntum mu'minin muleke okulya riba bwe mubeera nga muli bakkiriza amakulu munagenda mu maaso n'okulya riba mujja kuba nga temuli bakkiriza. Allah agamba tabaraka wataala fa in lam taf'alu bwemuba muganjira okulekayo okulya riba ne mugenda mu maaso n'okulya riba fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi munaba mulangiridde olutalo wakati wammwe ne Allah n'omubaka we. Ekyobuuzibwa faman minna yutiiqu harba Allahi wa rasulihi kufenna ani anaasobola okulwanyisa Allah tabaraka wataala n'omubaka we Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam. Nyita Buluganda mwegendereze nnyo emaali eya haramu nga emu ku yo yeeyo emaali ya riba. Omuntu okunywa emaali eya haramu biidhanillahi tabaraka wataala mukimanye nti okusaba kwe kuba tekukkirizibwa. Nabalaga mu misomo gyaffe gyayita nti gundi eyo baasiira n'okola mu ssobolero ly'omwenge ne bakuba
kusasula ssente bw'otwalira nze nkolerera bakika kyange nkolerera maama wange nkolerera bakadde bange okolerera mu mbizi mbuze nkolerera bakadde bange okolera mu banka ya riba mbuze ssente zinfuna nyamba ab'ekira kyange oba omala biseera buli yefuna ssente zonna mu haramu mbuyamba bakikaati oyamba maama oyamba taatawo kikulu nnyo okubayamba n'okubalabirira naye si maali eya haramu obeera omala biseera ebyozimbamu emizibiti tebukkirizibwa era nabbi Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalam yaga ati byonna byozikolamu bigenda kukuŋŋaanyizibwa n'okusaba kakozesa ddaka bigenda kukuŋŋaanyiza byonna bikuteekebweko bamale bakusibe mu byo bakusuule nabyo mu muliro bino bwatu wegamba mu misomo gyaffe egyayita mu hadiisi zetwalaba mulwekyo omuntu yenna biizillahi tabaraka wataala alya emmali ya haramu ng'asuubira nti okusaba kakuna ayanukulawa katonda tabaraka wataala aba amala biseera aba alimba mu bulimbi tekwanukulwa kasita oteeka ebintu bya haramu ku mubiri gwo oba mu lubuto lwo oba omala biseera okusaba allah azza wajal okusaba kubeera osaba kubeera tebukkirizibwa mujjukirende nnyo biizillahi tabaraka wataala كنبه محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا الصالحات إني بما تعملون عليم فكذا الله يقول النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الله تبارك وتعالى مرungi mutukuvu takkiriza kintu kyonna okujjako nga kitukuvu makumba kivudde makubo ga halali katonda takolera ku buvuyo ojja kumala kugenda kuyisa abanno kuyisa abo banno simanyi kubasala kikuubu nyo kubayita kulitalaba kulya haramu bw'atojje mboweeye mu kubeera katonda akkiriza mboyambye eddiini ye nga naye alire mu kavuyo mugabane ne allah nakamu nakeddagala omala biseera allah ebitabyagala era tabikkiriza era obeera omala biseera nabbi yagamba Muhammad bin Abdullah alayhi salatu wassalamu nti katonda mutukuvu takkiriza okujjako ekitukuvu kyokka ekikkirizibwa mu ddiini bwe kifuna makubo ga halaali naga nti wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin allah azza wa jal yalagira abakkiriza ekikintu ekyo yalagira abannabbi okiraba obligation omulimu katonda gwenkwasa abakkiriza gwe yalagira ne bannabbi gugulwa faqal allah yagamba nti ya ayuha rusul abange mu abakkiriza abange mu bannabbi bange ababaka bange bintu by'abantu kulu min at-tayyibat mulyenga mu bintu bya halali byokka ekintu kyonna halali kyokkirizibwa okulibwa ate era nga n'amakubo goyisimu okukifuna nabwo gakkirizibwa mu ddiini wa amalu swaliha oluvannyuma lwekyo mulyoke mukole emirimu emirungi ngikkiriza akakolezo kalabi munoga nti kusaale okusala si mulimu mulungi kiye naye ng'ate mulyoke batadde mu haramu oba omala biseera tekikkirizibwa oba omala biseera tekikkirizibwa sente kyokka Allah n'agamba nti inni bima ta'maluna alim mazima nze byonna byemukola mbimanyi bulungi ngekyo mwegendereze amakulu mwegendereze mwekebere mwekenyekanyimalabe nga temukola kiri kimu kyonnalagira era mukikola mu ngeri entuufu gyennakkiriza Allah n'agamba tabaraka wataala mu aya endala erabire suratul mu'minin suratul mu'minuna aya 5 ate Allah n'agamba wala mu suratul bakara aya 17 nti ya ayuha allazina amanu abange muwabakkiriza kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun abange muwabakkiriza mulyenga n'ebyo ebya halaali byennabakkiriza tayyibati ma razaqnahum byennabagabirira tokkirizibwa kuharamusa kintu katonda kiyahalaalisa n'akamu n'akeddagala aya zino luusi zintabulatabula mujja kujaba omusolo gwange ogwajjo n'ogwalero mujja kukiraba nga waliwo okunyingiragana wakati wa aya egamba nti ayuha nnaasu kulu mimma fi lardi halalan tayyiba ate naye negamba nti ayuha allazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum oluusi ekintu ekisooka tekintekakwelolera kintekakwenyesaba allah tabaraka wataala ansonyiwe era zonna zinyereze mu mutima gwange era nze nzikolerako nabbi yagamba abu huraira radiyallahu anhu akimiza hadiisi eno gyetubaddeko nabbi yagenda maaso n'agati thumma zakara rajula oluvannyuma nabbi nga maze okusoma aya ezebbiri nga maze tukitegeeza nti allah mutukuvu takkiriza akujjako nga kintu kitukuvu kyokka yayogera omusajja nti ataala yutiilu safara omusajja agenda n'atambula ng'ali ku lugendo luwanvu nnyo ash'asa aghbara ng'enviiri zonna zimutambuse zijjudde enfuufu aghbara ng'erina ejjudde enfuufu yamuddu yadayhi ila ssama bw'abeera mu mbeera efaanana bwetyo ng'ali mu halaali ng'olugendo lwalimu lwa halaali kaabani kawasi emikono gye wa allah azza wajalla katonda mwanukula butereevu omuntu okubeera mu safaari okusoboka natabaraka wataala katonda kwanukula butereevu naye laba n'omukisa gwabadde afuna ogw'okumanukulwa bw'atuuse mu safaari ng'akooya ajjudde enfuufu ebyo byonna bimutankuufe n'awanika emikono wa allah azza wajal n'agamba
يا ربي أي الله اهدنا صراط مستقيم بخير من مزونير وكل غرقفو ما النبي أدام دوما طعمه حرام شوكا على أسبا أو نيس مثلا أسبا شوكا نقول تأخذني بيا حرام أكيد يجوز حرام النمافو يجوز حرام imbizi yaguze haramu ebitakirizibwa kulibwa yaguze haramu omunge yaguze haramu ku sente za halali ekyo kimu oba yakozeseza sente za haramu okugula halali ng'omugaso gukoleddwa mu ngano okiraba byombi olina kubeera telefoni ekyokulya kinyini mu bwenyini bwakyo kikkirizibwa mu ddiini ngaki ng'eppaapaayi ekirala ekyokulya kinyini kikkirizibwa mu ddiini ng'oyise mu makubo aga halali okukifuna nga kinga maze kupakasa n'ofuna sente n'olyoka okigula oba nga gwe wakirimira ku ttaka erya halali lyetabba bubbi okiraba kuba Ibn Qayyim rahimahullahu taala yatokagamba nti omuntu kasita abeerayo ettaka nga yabbalibbe ne bwagenda okutayammamu ng'afune ebibuuzo asaali era esala tekkirizibwa kubanga aba afunye ebibuuzo ku haramu ettaka lyanyagaliyage abo bakitamu byalo eyo balina amataka ge banyaga babba amataka g'abantu eyo bagayooza mu byazamanya mu kupanya ne bagatwala obuzibu batuukiridde biidhinillahi tabaraka wa taala n'asimamu obuzu bukati mwasana amazzi n'afuna obuzuwa abeera ali mu kwedimba bwerimbi katonda buli kamu akabala nabagamba kutandika omusomo gwaffe guno ogukuli maali ya haramu nti inna allaha kaana ala kulli shay'in hasiba kata tebaleka musula nga takawaze n'eri batonda limu wallahi alladhi la ilaha illa huwa kulukona kitonde mu bitonde bye nabyaga mashrabuhu haram onomuntu mu haram wamalibasuhu haram nga n'okuyambala ayambadde ebyambalo bya haramu waghudhiya bilharami omubiri gwe gujjudde haramu ye muntu muli wa haramu kuva dda fa anna yustajabu lidhalika kati oyo omuntu asuubira atya nti katonda agenda kumwanukula hadithi ntuufire mu kitabo kya Imam Muslim olunga oluganda naye ekyo obeera omala biseera biidhinillahi tabaraka wa taala okubeera ng'owakulira ku haramu olya haramu abantu batugamba nti nno omuntu bwabeera nga yakulira ku haramu awaka nakitawe yalinga muli wa haramu n'okimanya gwe ate obeera munoora ku kaddi batugamba nti nno anna yustajaba lidhalika bwe baakuleka emyaka 15 miramba ng'oli ku haramu wakitawe tebaakuvuna na musango gwonna ekyo tekifaanana ng'omukyala bw'agenda awaka w'omusajja gw'aba afumbiddwa ng'alya haramu ayina kuddukayo bunamiro kubanga yabalibwa nti muntu mukulu naye omwana azaaliddwa awaka talina waanaalaga talina walala wamanyi talina kumanya nti omwali ya haramu ya halali ali mu kweyagala nekitabo ayina kiroole ayina matatu ayina engundi kamunye ayina zimanyi biki wa omuntu oyo kasita akula n'akimanya alagira mangu okuddukawo okuli obutayongera kulya haramu oyo ekirala alagira mangu okwewanako obutaddayo ebyonyini kuyita mu makubo gakufuna byakufuna nga ga haramu nga kitaawe yayitamu kagenda mu maaso olwo abajja kufuna obuzibu nabyo byonna ebikadde oba olyawo bibeere nga bigenda bimukaabirira hadithi gye tulabire mu kitabo kya Imamu Muslim nolwekyo omuntu yenna biidhinillahi tabaraka wa taala kolya mu haramu ate newejinga jingambu wemoora mbu osaba obeera oyisa bivulu kusaba kutekukkirizibwa Ibn Kathir yagamba rahimahullahu taala nti والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة nti omuntu okulya mu halali ebeera nsonga eviirako edduwa okukkirizibwa ne okukkirizibwa ibada mweze kitegeeza ibada gwe mulimu gw'eddiini ibada gwe mulimu gw'eddiini katonda gwayagala era gwasiima era gwakkiriza kakibeere nga kigambo ng'okola zikiri nti subhanallah yebeera ibada kakibeere nga kikolwa ng'okusaala oba okusiima oba okukola hijja ebeera ibada kitegeregesa bulungi esibaita al ibada naam Ibn Kathir atugambye nti okulya halaali kubeera nsonga nagenda maaso n'atugamba nti kama anna al-akla min al-harami yamna'u qabula ad-du'a'i wal-ibada era nga bwe kiri nti n'omuntu okulya mu haramu nobeera ng'olidde mu haramu bintu bibbe bintu bya haramu tebikkirizibwa mu ddiini kikuviirako edduwa zo z'osaba obutakkirizibwa wa Allah ne ibada n'okusinza Allah obutakkirizibwa kati omuntu yenna
nabo tulina omulimu tufuna byensi eno sijja kulinga mu haramu eddwala zange zanukule kubanga amanyi nti bwanaasaba dduwa ng'olwafuna pijoti lwafuna toyota misikini tosobola kutwala eyo magezi go sooka kutwala kwa ibada okulyako halaali sooka kutwala kwa ibada kyekikulu kwe kusaala ebyokusaba edduwa ezo pijoti zogamba katonda yazikuwandika kojja kuzifuna bweba wakuzifuna ate ezo butazifuna nimamezigibanga okumala emyaka emeka nekyo sooka kulowooza kwa ibada kusola katonda kuwandikako kyotika butuuka okusaala ebigigaana okutuuka ebigenda okubeerako okwokyera omuliro bijjeewo nga nabyo bamuli okubeera ki okulya haramu nolwekyo mangu lekayo okulya haramu obeere ngaolya halaali yekka osobole okubeera biidhinillahi tabaraka wataala ngaokusaba kwosaba okusaalaku kwosaala okusiiba kukwosiiba kukkirizibwa mu maaso ga Allah subhanahu wataala. Al-Allama Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala yagamba biidhinillahi tabaraka wataala yagenda ku kigambo ekyokulya haramu ne du'a yaga nti akilu haramu okulya emaali ya haramu washarubuhu n'okunywa ebya haramu walabsuhu n'okubyambala watagazi bihi n'okubeera ng'omuntu yakulirako amakulu ebigenda bikuyingira mu mubiri n'okula sababu mujibu liadami ijabati du'a emu ku nsonga oba ebeera nsonga eganyisa okusaba ewa Allah azza wa jalla nabeera nga takukkiriza. إلا مما لا شك فيه أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء. فنقول بمزمة الدلاء وكل ما هي حرام تجاني للدلاء منك أقصبك أقبل أن تقوامك وتقول لك كل ما الله عز وجل بل قد يمنع من قبول العبادة والله يشوفك تلك أقصب وسرجك تجاني الدعاء هو العبادة الدعاء هي جامع يجي وقصب الله الدعاء إلى عبادة okiraba nolwekyo tolowooza nti mukusaaga okulya haramu ibada zokola tezikkirizibwa tolowooza nti bajja kugaanamu ibada zimu ate ndala zikkirizibwe nabbi sallallahu alaihi wasallam yaga nti adduau huwa la ibada okusaba katonda ya ibada okusaba katonda ibada kusinza Allah nekyo tolowooza nti bajja kugaana edduwa ate swala bazikkirize bajja kugaana edduwa ate okusobola kukkirize kasitoba ng'olya mu haramu oyisa bivulu ibada zokola Allah azza wa jalla tazikiriza tusobola kugamba mbu yamba dikanzo ogenda mu juma dikanzo ojijja makubu ga haramu ojijja mu mali ya riba obabuddi bantu mukatereka ennyama mizani ojijijika ye mali kwovujjedde kunyiriridde n'ogulala amakanzu naye kati katonda nakkiriza okuli mwaka akavuyo nafe tugamba ono kuzinti okubeera mu kavuyo atwale enswala oba omujijika mubisi Allah azza wa jalla takkiriza ne bweyagala oti wallahi allazi la ilaha illa huwa obeera omala biseera nolwekyo batugamba nti أكل الحرام وكل حرام يمنع من قبول الدعاء بل قد يمنع من قبول العبادة فقد قال ابن عباس يا جامع لا يقبل الله صلاة امرئ في جوفه حرام وهذه ابن عباس يا جامع نجمتي الناس على الصلاة نينجا يلي الدم حرام وين الدم حرام وين مرغوب حرام okusala kutekukkirizibwa maaso ga Allah azza wa jalla kati gwe wasiibye ne bidaazo ne mariya ya haramu n'okwewasira mu kyokuba kati oli mugaggovuga na toyota nambala esisimanyani gasiya mulala oli mulungi ozimbe n'ennyumba ya haramu otaddewo akasaala Allah akbar assalatu khairu min ogenda kusaala wa obeera omala biseera wallahi allazi la ilaha illa huwa wano ku nsi wewaasibbe era kati owuliddegereza benyogedde onyiize nnyo olwojamumu yeka malayika yatwala esswala biki negaseegasobola sitaani okuloga naye waawa nebyokugamba bituufu mu nsi yange bubaka gulakuba oli mu ssiro sitaani yakujjula tomanyi na kubisoma ate kira ne bwandibadde omubyobisoma kubanga oyinza kubanga oli munnamadiina oba oli munnapakisani wali waawa naye nga tobikolera ku katonda kyendera okubulunga musabe katonda kwobulungamu sooka ove ku haramu odde ku halaali ojja kulabanga nebillahi tabaraka wataala ngaowukiddwa naye ebyokunyigira omuntu akugambye ekintu nga kino kyomugaso era ekirungi obeera wezikiriza wekka wallahi allazi la ilaha illa huwa nolwekyo va ku haramu bwebanga oyagala okufuna emirembe egyolaga kuba yo ogenda oyagala watuyagala ositula ogende wa Allah azza wa jalla oba oyagala watuyagala ojja genda wallahi allazi la ilaha illa huwa oba oyagala watuyagala ojja genda naye wetegekereyo kyotekayo kyogenda okusanga bwotekayo haramu na bikulikuli walowooza nti ojja kuzirikira bwoti okwefugale nga bwebadde omukola wano ku nsi ojja okusanga yeera naye bwobeera nga ddala obadde ggwe ne bakugusa kiro 10 akasawo ka sukaali ka kiro 115 osanga nga baziri kiro 48 nga bakugyeko ebbiri bubeera ng'osanyuka nosasulidde kiro 5 n'otuuka ogenda okupimamu nga muvuddemu kiro 48 n'esente zo nga zikufudde zeyaguzisinza eza transport bubeera ng'osanyuka
nawe byoteekateeka bino okusanga mu kabuli bwera nga bikunyiiza noonyiga neregoka taddeyo kuligulamu longoosa nokukulya haramu wallahi allazi la ilaha illa huwa noonya akatono nga ka halaali osobole okutuuka mu maaso ga Allah azza wa jalla nga yakkiriza ibaada yo tewakola ibnu rajab yagamba رحمه الله تعالى فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا يقول مكيب ينام من تواريد حرام نافل أماني ناكل عبادة أكلم عبادة يأكوز إما كريزي ويتيا أكيد كون كريزي بيا حرام ندى ويرى يا مريا كي يصير أغامانجي كي حرام تمشي كورا كي حلال مشي كورا أكيد كون كورا حرام أكيد كون كشارة كريزي إذا حرام كيوكوز تولا بانتي كوبيرا مروي كوبيرا كملا بيسير كوبيرا كويسة بيو أو يا داما تمريا غانجي إذا حرام نمر من جنيجا نقول أنا نيجي ما سوين بويت أقول كانوا يقولون بوسارة كل واحد يقولون كمينا كذوق ما نبيسير الله عز وجل سورة والله وكذا ناكل دغر نقول شو يوقف بتشيل بكوري كويتا إنه جود ما رجع تلي كوبوني تلي ستريت بوتوفو وبيجرا تيجرا المال يكمل كل من يكبر كذا مثلا يجرا كذا بين مجال في سبيل الله وبينه وكل منه ujja kufuna imali ya halali isinga okubeera ya halali nga bwetwagiraza biidhnillahi tabaraka wataala wahab bnu ward yagamba nti law kumta maqama hadhihi sariya lam yanfauka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu fi batnika halalun am haramun uliza wahab bnu ward niyogera ku mirembe gyali mu jihadi fi sabilillah yagamba nti law kumta maqama hadhihi sariya lam yanfauka shay'un hatta tanzura ma yadkhulu fi batnika halalun am haramun uliza وهو من الورد من يجيكم من رجال مجاهد في سبيل الله يجامب لو قمت مقام هذه السارية أبا سيدكال أبو غلابة بسين ديارو أبا جينا مجاهد في سبيل الله وسيدكال مغلمي دي بغينا مجاهد في سبيل الله بيبتال على موقعان لكن ووجسل وان يكون بنزمية يانجي أريد أمر ملاك ذات بيارية يونغ ربكم مالي سيمانجي لكن كأمنا مياه وناسيتو برميتو بيرا سوالك سورة يجين وهكذا رسول الله بركو الذكر yagamba nga batunulira n'agamba munti obalabyao gemakiga Allah agakola agagala katonda byayagala mbaka byeyasa ku mbaka bikolebera mu kunsi teri abasinga naye n'agamba nti tulina kyoyinza kugasibwamu ng'oli nabo ebbanga lyomala ng'olya haramu okiraba ebbanga lyomala ng'olya haramu ne bwobeeteekamu abo bannajihadi abalwanyi abo abamutawaana abasuuzi abateeka ensi ku bunkenke abalwanyi ekigambo kya Allah azza wa jalla kibiringa kikyawaggulu abalwana awamu ne bamalayika babeera wamu mukufotuleni naye malayika kwebali ebitundu bya Allah tabaraka wataala bamalayika okubakkiriza mpagi kumpagiza obukkiriza bwebabakkiriza batali musiraamu beera mukafiri nga balwana nabo bantu beera batukuze ne waliwo abantu babbeyo era baagala nnyo Allah azza wa jalla naye ne bwebabeeramu kyokka nga tolya halaali ويجب ويجب ومر بالسيرة ويجب ويجب والله الذي لا إله إلا هو من ذنب اللي نقول زوجة حرام نزول ذلك لازم جهاد تويجب جيل وامل ويشتون مسابق يأكل ويجب حلال لما نقول كل يوم جهاد في سبيل الله قام بانيجا كويسة ما يسوى ويأكل نهم بدين محرام سنجي نزول محرام مسابق من يزنقول يزح حلال يزين بمرين ويجب ويجب يزنقول يزح حلال ويعنبري زنوز السوري ويقول جيل ويتعلق كويسة ومجهاد في سبيل الله وبينينجا وقنوامين إنه لحري بالعبد أن يوقن أن الدنيا ليست نهاية المطاف ركي أبا نتبع نتبنى لسانا ميكويجين لذلك فقسين ومبلغ فقسي تبنى نيسين سيون كوميرو يابولي كمو يجب أن يكون هناك abantu aguzeta kejidi azidi ayamba dupali nyinga hafunga motoka nyingi wa mutonyenti laisa nihaya tumataf temuru zambo yikomere y'urugendo bolukajja wano abifunye ebyo bibalinga abana abanyisirigizo n'ekyo bafunya bwabo gawe bagenda kutandika kola bagaluka wali بما يفني به المدينة من الزنبور يكون يجرون المدينة مدى ما كان هناك الدجال وإنه إن فاز بشيء حرام منها فإن هناك دارا أخرى سيوقف فيها للحساب متمنينتي ممكن ينافل تلك ما كان حرام ونقومسي متمنينتي يريد تلاقى وريت في تلك يكون يميزم وقسم بالدواء نقومسي لكن مزوقفة وريت لا وأنا لا أقول يميزا وقتم وزقل شيء يريد الزنابيو يتوبين الزنابيو وقلين جدا هو الله سبحانه وتعالى وليس ثمة دينار يريد للدينار ولا درهم دينار تذكر دولة تذكر يو ne dirham tuzukurayo ne pound tuzukurayo ne shilling tuzukurayo ne gold tayamba kayina mugaso nakama nakidagala wallahi kiche kiriyo takwa Allah azza wa jalla kutya Allah subhanahu wa ta'ala kokka kutugasa
Musa Uganda ittaqullah buli muddu ati Allah moyogwe da'u ma haruma mureke zalu ma haruma muvire ddala ku mali ya haramu katonda giyagana nimbako giyagana tetulina gitulaga tubina gye kututwala tubina gye kutungirako tukole ku halali yekka tuye halali yekka Allah azza wa jalla abeere nga tusiima omukunsi era tubeere nga tutuuka okugenda gyali nga tuli abagga batukuvu ku ngulu ne munda tusobole okuwangula tufune okusiima kwe era tufune ejjana tube n'abalongoofu abatukulembera